Ggwe ssebo wangi yitawo tugenda mu nkuuka nga 3 mu Desemba ensonga ozitegedde nkutegedde mukadde naawe jangu yadde bino yavubuka lemunnaye munteeka mu bintu byammwe muzaffalu wamma jjajja musajja okuva lwe watandise okuwulira obulango bw'enkuuka kiri kitya Uganda etandise okumpoomera nyabo naye naye ekigenda okubeera mu nkuuka twagala kutunnyonnyola eno enkuuka ya luno tobongoota muliro omuliro okoma bwaki nja kiwulira abantu bonna kati boogera ku nkuuka n'ababuulira enjiri bakittaanya atagenda mu nkuuka teri ggulu okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera nti teri kugenda mu nkuuka eggulu lyonna otyo oba owemudde kati eno tutwala wakuba ffe tetwagala kubongoota tugenda mu nkuuka ewa Chaiman wano mu nkuuka 3 mu Desemba ewa Chaiman si weewano wewa Chaiman nedda weewacha wewe Byojjukira Semona beauty products abakyasinze okukola ebisigo ebyensusu n'enviiri Pepsi Everywhere you go, MTN. Olwabitex promotions n'ebisatinga Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. All right. Nkwaniriza nnyo gwe atulaba obutereevu era tugoberera ku CBS FM UG official channel n'emikutu gyaffe emirala gyonna egy'okumutimbagano egya CBS. Olwaleero ennaku z'omwezi zino 18 kitegeezebulayo ennaku ntono nnyo okutuuka ku lunaku olwa Ssekukkulu oba Christmas, amazaalibwa ga Kristu Yesu. Olunaku lwa Christmas abagoberezi ba Kristu balujaguza ng'olunaku olukulu kubanga bakkiriza nti omwana wa Katonda gwe bakkiririzaamu era gwe bagoberera kwolwo lwe yazaalibwa. Naye wano mu mpisa zaffe ng'Abaganda oba Bannayuganda oba muntu wa bulijjo alina bingi by'amanyi ku lunaku luno olwa Christmas, omuli ebisanyusa, omuli enneeteekateeka n'ebintu ebirala bingi ku lunaku luno olwa Christmas. Ndine omwana mulenzi ono ow'ebugabira ow'ebinyaanyanya Mbaziira Tonny. Mbaziira Tonny ono alaka naye yakulira mu kyalo Nganzi. Sebo sanyusa okulaba. Abatulaba bali batya mwe bali kubeera nze sina tabu iwe tuli mpola mpola tuweereza Obwakabaka Obuganda na Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu balamusaako abali abatulaba bebali kubeerako nga balaba. Mu myaka 10 emabega Christmas mwagiteekateekanga mutya ewamu? Myaka 10 emabega ewammwe Bugabira edda oba myaka 10 emabega 10 sedda nnyo 10 kiba kyakumpi nnyo kubanga enjawulo y'emyaka 10 nakati kitono nnyo naye edda nga tukyali bato ewaka eyo mu nnaku kati nga zino ze tulimu 19 tuyingira 2022 wabangayo omukolo omukulu nga 23 ogwo omukolo baguyita mulindwa 22 mwasalanga essanja. Of course twabanga twetegese twabanga bulindaala nkulaba naye ebintu by'ennaku enkulu zino mu kifaananyi ekigazi kabanga keetalo. Omanyi Christmas erina ekintu ekiri fane nga ate kituufu. Christmas teboola bantu bonna amadiini gonna balina engeri gye bagisensera ne bagiyingiramu nolaba nga beetabye mu kugijaguza mu ngeri ez'enjawulo mu kwetegeka kwambala endya n'ebirala ebiringa ebyo abantu okukyaliragana n'ebirala ebiringa ebyo abantu okuva mu bibuga ne beeyuna ebyalo. Oluusi nno waliwo n'ekirifane waliwo ate abamu abava mu byalo ne bajja mu bibuga mu mbeera eyo naye nga kati fe abaawangalira mu setup ey'ekyalo ebimu ku byakulaga nga Christmas nti yatuuse kwe kutandika okulaba nga mu baagundi baabagulidde engoye empya mu baagundi baabagulidde sapatu empya ne bava mu zibadde zikutuse engoye empya onzijukiza kombine oyogedde kati nze ate naginanga kombine nga tegambikako no wabeerangako
amayembe g'ente babita kigambo Chicago Bulls oba mwabulabako nga ugira ne babagulira ku soda ne munywako soda mu kikopo kakati awo ffe twatuuka ne tukulaakulana ne tuva mu kuwa mu kikopo ne tubanga bakwasa eccupa yo gwe kennyini bw'omanyi kyoba otuuseeko ekyo ogenda ova step nodda ku step endala n'oprogressinga twava kuwa mu kikopo ne tutandika okukulaakulana ne tukubanga bakwasa eccupa yo yennyini nga bamaze gisaanukula era awo nawo ne tuvaawo ne tuuka ku level y'okuba nga bakwasa eccupa nga sinsaanukule n'ogyesaanukula ng'okimanyi ng'omanyawo nga terunnatuuka eyo mweteeseteese wano 23 21 22 ennaku ezo ezisooka ezo akeetalo kakati kyoba omanya fe ababeerangayo oluusi ne bakojja gundi baaba gundi nga n'oluusi si baabawo byaddala naye ng'embeera yenomukuyisa baaba oluusi olw'emyaka gye n'ebirala ebiringa ng'ebyo kati baaba gundi agenda kujja okuva e Kampala ate no munnange era n'olwaleero ebintu bino gye biri mu kyalo lwakuba twagenda tubibuuka bwe twagenda tukula ne tufuna exposure mu bintu bingi ebyenjawulo nti abantu bangi bali mu byalo eyo nga tumumanyi nga baaba ow'e Kampala ng'ebyaddala tabeera Kampala bw'alinnya emmotoka ffe twalina maama waffe nga maama oba nga bamu ku bamaama abato bwe bati abo yatufuga ebbanga nga maama ow'e Kampala maama ow'e Kampala naye tugenda okumanya ebituufu omanyi kati bw'obeere waka ebugabira mu kyalo ofcourse omuntu yenna kasita abanga mpozi ng'ali mu ndegeya naye omuntu kasita abanga asukka ku ssaza nayingirako mu kibuga Masaka oba mu Nnyende eyo bawwa ng'aba w'e Kampala toba mulwawo mulaba okitegeera mulwawo mulaba kati buli lwajja ajja n'amboozi za mu kibuga ajja yekubya obuwoowo mulaba si wa bulijjo akoze enviiri n'ajja akola ekizibu n'aleeta omugaati oba n'aleeta sabbuuni oba n'aleeta sukaali nga muloba nga mutya naye twalina maama waffe yatufuga obumbula nga tumutya maama w'e Kampala naye tugenda okumanya nga yali abeera awo kako oba wakabuuka mu Nnyende awo ng'abeera awo kako ebambi maama waffe oyo yafa kati yali mukyala mukulukulu nga ffe tumanyi w'e Kampala era nakati olwaleero bino tubyogera ng'ebyokusaaga so many people gye bali eyo nga kati bazze mu byalo naye nga ye w'e Kampala nga embeera gy'abateerawo naye ng'ebyaddala nga tatuuka yadde ekitemu yadde emaya wadde wali ekatende nga tatuuka onzijukiriza abantu beteekateekeranga Christmas abantu bano baava mu bibuga eno ne bajja mu byalo omanye naye waffe Gomba eyo nga bajja mu kyalo oliwe Gomba ndiwe Gomba ne wabadde sobi gye nawulidde yennyini nnyini kati bwe bajja n'olwo olutiisotiiso batiisatiisa ssebo baleeta olugezigezi lwa baba kumbe omanya ebikookoma byammwe bakisimbira ddala wali ku nsooda nkugambye naffe twabirina olaba ebugabira kati era bwabira nga wawaka ono kojjammwe yavudde Jjinja ono kojjammwe yavudde Kampala ono abeera Malaba munne nga bajja baleeta tipi ffe tulaba tipi tugaba nga tulaba nga balina ebitambala ebabikka ku mmeeza kumbe bagamba ffe twabanyiira ebikola byaffe by'ensujju naye walokosaka ekikola ky'ensujju n'okiwulira kibaako amaggwa kibaako essunsa kibaako amajimbi okyeyisaako booti wano nokawulira omukutu nyabula so mu biseera bya Christmas waliwo indicators endala era ezalaga nga Christmas kati nga ne baba tebamaze kukugamba olaba bulabi bikolwa mu byalo eyo simanyi enkola eno beekyaliyo yali nnungi abantu okuddizangana ng'onziriza nange nenkuwa tugamba kwata lumonde ono ne kasonono mutwale wa maama gundi ebintu ebyabanga birungi nga bikuuma obwa Sseruganda nti ne bwabeera nga waliwo enduulu evuze wali ku muliraano ng'omanyi ositukiramu n'odduka n'ogendayo naye kati olwaleero abantu abasinga buli omu alwana kuteeba mupiira gugwe mu katimba naye ekyo luli si bwe kyali so mu biseera by'ennaku enkulu bino kyakulaakulanyizibwanga nnyo ng'olaba abantu onaagira bw'ati ne bakutikka kibbo n'okitwala Mbagundi n'endujja wooti n'okkirira ewa jjajja mu kazinga n'ogenda ewa Namwandu Lubega ku Luzzi
n'otwalayo ebintu kate nno oluusi ng'omaliriza kuba jjukira abazadde b'ennaku ezo ova kubiya kati ennaku zino abazadde ba kati obudde obwo nga buli mwana buli muzadde aba muzaddewo nga nekulagira n'okukuba n'akubonereza naye kati omukwataka omwana wange amanyi bw'asula mu mbeera eyo so kati ffe twagendanga n'ogenda mu bamaama Namujumbi n'otuukayo aye nabo ne bakutuma ewa maama Galabuzi ogenda wa mama Galabuzi nakusindika wajjajja Galiita weeyongerayo kati osobola okusiba ekyalo kyonna ng'okitabaala which is not the case today ekintu ekyabanga kirungi kaakati ebyo byonna byabangawo mu nnaku enkulu byonna nga bwe mbyogedde byonna byali birungi naye waliyo olunaku lwa 23 lwa Desemba 23 Desemba ng'ompulirira ng'ojja kuwulirawo kye bayita omukutu nnyabula anti olunaku olwo lwabangako okutta embizzi abali mutulaba abasiraamu mutusonyiwe naye kati nkiyite ki era kyekyo kati ŋŋambe kintu lwabangako okutta ki eŋŋamiya nedda zaweebwa n'olunaku munnange zaweebwa olunaku lula naye naawe n'engeri gy'ogyagala kirina engeri yekinfumita obugambo zaweebwa n'olunaku lulamba munnange kati bano abaana bakulidde mu kibuga bino tebajja birabako tebajja bimanya nako nti byaliwo byali bya ttabbu mu byalo eyo nga wabaayo okutta embizzi kati ate ffe abaakulira mu byalo okutta embizzi kireke kiteeke ebbali twalinangayo okugisonda mwagisondako mmwe twagiyitanga enkobe kale kakati ffe ku kyale waffe twalabako abasonda embizzi nga era yali nkola nga yawa Sseruganda ebyo nabyo nno byayambangako okukuza obwa Sseruganda wakati w'abakitaffe wakati w'abasengaffe wakati w'abanyaffe bazadde baffe literally nga ekintu ekigenda ngeri gyekikulaakulanyamu enkolagana n'obwa Sseruganda ne bwongera okunywera kyakolebwanga kitya baafunanga omutaka gwe beesiga nkuwa ekyokulabirako nti tugeze nti tulina wali omutaka wamala balunabba oba omutaka Suna Beni eyazimba wali wammanga ku lusaalu kati nga ne bamwesiga ne bagaa nti embizzi gye twetaaga enaaba ya mmeka nti 20 tuli bameka nti tuli 8 twesonda mmeka nti 2 kakati mu lukiiko lwe musoose okukola olwo olukiiko lwabangawo nga mu gwa 8 kwetegekera August owulira that strategic planning kitegeeza olunaku kalina ye enteekateeka eyo giraba yemu yebula ku makampuni agasingano mu Uganda that strategic planning okugamba nti mu December tugenda kukola twetegekera ekinaabawo mu mwezi gwe 12 niyo olwaleero ekintu kigwa mu kampuni ne babyangatana ne badde eno naye nga ekintu ng'ekyo kati ffe abataka baffe ku kyalo beetegekeranga bati okusonda embizzi eya Ssekukkulu munnange nga bw'ogamba otyo nga batandiikiriza nga basuula aleese 5 aleese 2 naye nga byonna tubikola nga tukakasa nti waakiri mu gwe 11 nga guggwako masekati awo tujja kuba tugimazeeyo kati embizzi eyo nga bagisonda omanyi kiyinza okukusesa nti nga neyabanga nannyini yagibaguza nga mwaka kakundi mwali ng'era naye asonda kyenkanyi kati amala okubajjako ziriye zajagalamu ate era naye kwegamba naye mbanga ezize muzisaliddeko eri okitegeera naye kankunyumizeyo emboozi emu oba tolina budde olina obudde munnange twalina omusajja eyo bagenda basonda embizzi era byali eyo bugabira byali Butego eyo Butego Ndegeyawo bukyali kyalugo wonna we wamu omusajja nga basonda embizzi bagitandika na mugwa 6 yali nnene bulungi yali okusinzira mu mbeera nga bwe yali ekulidde ng'eraga mu December kijja kuba tabbu nga nnene ddala ejja kuba sayina ejja kuba esabada nga nabadda munnange gamba otyo nga
basonda embizzi bulungi akasente tekalwa bagira batugenda okuyingira November mu 15 awo ng'embizzi eweddeyo bannange era ng'embizzi egeze kati nga mu November ng'ewesu nga bw'oginulako bw'oti ng'ewe essuubi nti wetuyingirira 23 December ejja kuba ate bwaguuga munnange gamba otyo ng'embizzi esondebwa nga sente ziggwayo embizzi eyo nzijukira yali yabuseera okusinziira ku mbizzi bulijjo ze baali basonda ku kyalo yali eri mu mitwalo ndoza gyali nga 9 n'ekitundu ezo sente nnyingi mu kyalo ezo sente nyingi goyinza ziwulira ng'entono naye nnyingi mu kyalo munnange ayagala emboozi y'embizzi munne nga basonda embizzi ng'embizzi eggwayo tutambula 25 1 December 2 nakuza omwezi 10 15 18 awo zingira kwabiri mu 2 emisana jukira tugera gitancha nesanja mumaze okulisala esanja liba lyasalibwa mu 18 awo liba linawe liri nga twasazeewo nawewe gisalira n'abasazi twabalina mawe wali era twalina abalina obukugu mu kusala ewamwe bazi kubanga akabazzi kyalinga mirundi 2 waliwo yalina obukugu mu kugikuba akabazzi waliwo abalina obukugu mu kugisala ebyaddala kakati kisinziira ni bajeti yammwe gye mulina yebasazaawo wawe mugwa oba mugenda kuwa akabazzi oba mugenda kuwa kusala busazi munnange otyo nga lindako onzijukiza ku mukubi w'akabazzi n'omusazi okimanyi nti ate abo tebabeeranga mu gurupu esonda ye yajjanga buzi era nga nenneeyisa gye beeyisa nga beeyisanga mbu bo tebagirya naye ng'ebyaddala naye ng'ebyaddala baabanga balya mbuuza lwaki kubanga waliwo omwe yagisalanga naye ng'alina engeri gyakolamu ng'akozesa lukungukungu okulaga nti tayagala nnyo balaga nti ayagala okubaako gyatwalako muleme kusala ku ssente ze naye nga gye biggwera at the end of the whole story ng'amaliriza atutte ennyama yammwe era waliwo twamulinanga bamuyitanga muzeeyi kkulu yagisalanga ng'alaga nti nomuwonyera bimuwonyera bubi ng'asala naye olaba asalagira ati kati mwanguwe mujjawo egoliya mwegere ogenda okulaba ng'akwata akalenge ng'akagira bw'ati nuga muzeeyi kkulu atulaba ku CBS FM weebale nnyo tukyali mu nteekateeka y'ennaku enkulu nga bwe kyabeeranga katukumulemu katona tukomewo wasabo wangi itawo tugenda mu nkuka nga 3 mu December ensonga ozitegedde nkutegedde mukadde nawe jangu yadde avubuka lemunna muteeka mu bintu byammwe muzafalu wamajjajja musajja okuva lwe watandise okulira obulango bw'enkuuka kiri kitya Uganda etandise okumpoomera nyabo naye naye ekigenda okubeera mu nkuuka twagala kutunnyonnyola eno enkuuka ya luno tobongoota muliro omuliro okoma bwaki abantu bonna kati boogera ku nkuuka n'ababuulira enjiri bakittaanya atagenda mu nkuuka teri ggulu okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera nti teri kugenda mu nkuuka eggulu lyonna otyo oba wemudde kati eno tutwala wakuba ffe tetwagala kubongoota tugenda mu nkuuka ewa Chaiman wano mu nkuuka 3 mu December ewa Chaiman si weewa wewa Chaiman nedda weewacha wewe byogijjukira Zamona Beauty Products abakyasinze okukola ebisigo ebyensusu n'enviiri Pepsi Everywhere you go, MTN. Olwabitex promotions n'ebisettinga bwe tukomye ng'omusajja ennyama agitwala mu lukujjukujju mu ngeri eyo ng'atajagala naye ng'ajagala we twakomye wali emboozi omanyi mbunyumiriza emboozi nga 6 mu mboozi emu we twakomye wali nga 22 embizzi zettibwa nkya nga batandika okukuba ku serotero y'omusajja eyalunde eyakuuma embizzi nga kweri nga yali ebaddeko ne bakyusa ku nnamba ze bakubisa essimu eno gy'okuba teri ku mukutu guno kasitoma waffe omulungi omusajja gw'okubira kagamba essimu yabulako kimu kutubuulira mazima nti omusajja gwe mukubira embizzi yadduka nayo kuba ebyaddala gwe kyobamanya eyo Christmas sigerabira ba yali ya 2025 ate embizzi ku olwo yaliika baalya bijanjaalo omusajja yabula n'embizzi naye n'abula ku kyalo tiyaddamu kulabikako yaddamu okulabikako twali tugenda mu kulonda kwa 2011 katugambe
obwesiga we bwatandika okufiira obwesige ne bufiira awo era ku kyalo eyo waffe bugabira sikyabiraba nnyo nga bazisonda naye mu byalo era gye kiri era ekintu ekyo abali mu byalo n'embibuga nnyongero kirungi nnyo si kirungi nti lwakuba tuba titwesobola oluusi wabula kyongera okukuza obwa Sseruganda n'enkolagana kati era oyo eyadduka n'embizzi kaali kabonera akalaga nti laba adduse n'embizzi emitwalo 9 n'ekitundu olwo tubeeremu ssa mu CBS pewosa nga yakwata sente z'abantu teyalidduse n'akabokisi kaffe so ebintu ebyo ebyo biri naye nga mu byalo bibeerayo eyo then ekimu ku birala ebibeera mu kyalo y'emmisa y'ekiro nga 24 eyo twajagalanga nnyo nga temunnatuuka mu mmisa mmwe temwazimbanga kisibo mu nnyumba ekisibo ekya Yesu twakiteekanga mu kyaka ate nga bwotokiteeka nga bwotakikayate ffe ejjukire wakanga eddiini nnyingi nnyo obukatuliki nga bungi era nakati nze wano wendi obukatuliki bumpunyako na buunya byaddala mugenda mutema obukomera tutema obukomera nga tubusibako obugundi noba kati ze tipi twabuteekangako nikyo ka tipi ezo twazigulanga lwekyo naye ng'ate omugaso gwa tipi omutuufu ng'omugaso gwa tipi omutuufu gwe twali zikozesezza waka ffe ng'olwo ng'essunsa likolawo zateranga kuba njeru eza kkale ez'enjawulo zijjewa naawe amwe bwe bwali wammwe mwali mwakulaakulana dda munange olunaku lwa 24 luno nga tusinga kweso naddala agalinza ag'eddalu nze nno nze saagabeerangamu ag'eddalu nze naguliranga biwulire nga babinyumira bino byenjogera ebimu saabiringamu nawulira biwulire nga ebirenze eby'eddalu nga byesunga emmisa y'ekiro emmisa y'ekiro eno mbu yanyomanga mbu nga bafaaza babuulira bulungi nga munyumirwa emmisa naddala wano mu luguudo nga mugenda ku mmisa n'amadda ate agaffe ganyumirwanga nnyo madda amadda kubanga yaggwanga mu mukaaga kituufu ffe kati ffe ku ssaza yaggwa kati nze ate waliwo emmisa mwe naliira akavimbo omanyi nze nali muweereza mu kereziya ibe nabaweereza ng'oweereza eri kwataali nze nga oba nonolaba faaza n'otandaba oba n'omulaba nina kuyita muggwe ng'olina kuyita munze njogerayo eri omukama faaza kasula leero ayinza obutajja naye nga nange oluusi byenjogera mbasibye kakasa nga simanyi mutuufu anajja mala kulaba mmotoka nga bina okulaba eno limited ya faaza kasule waliwo ne faaza manya faaza kalungi yavuganga pickup eno eyakaswaki yo waliwo givuzeemu eyo kati waliwo faaza ni omulala mama faaza musoke yavuganga probox kati nga oluusi manyi okudde eno nembajoga ati mmala okulingiza ndi mu ddirisa ne mulaba nga ayambuka kati nze emmotoka nali nazikwata manyi faaza musoke oyo faaza kalungi oyo faaza kasule baali banga bangi kati nze ate bonna nga mbamanyi nga nabo bammanyi naye nga emmanya gye bammanyi nga just kumpita linnya kati nze awo nga mbawo akabi naawe nga kimala ate oyagala akole ki ekirala tolina simu nti anakkubira essimu kasitakumanya erinnya kati nze olusi nadda nabalengera nga waliwo nti nenningiza ne mulaba nga emmotoka eyambuukiriza kati nenzira neneeyogeza mbakirisitu awo faaza kasule no yangambye yayinza okujja leero tatwogeramu awo yanga yayinza okujja nga nefuula mbunze ku kigo ŋŋendayo nga sige bannanga wabaite dakika 2 nga balaba ayingira ati agira bwati nabagamba ono omwana ono alabika ebyomukigo abyomunda eyo abimanyi ng'abikuba budinda nga wuwanga nange enningiza ali mu ddirisa so emmisa y'ekiro waliwo emmisa gye naweerezaako ey'ekiro ku ssaza ekisomesa parish yaffe bali bakagiggulawo eya St Bruno nga ne Bishop Kagwa yakulembedde emmisa nga nze muli wali ku 5 twabeeranga ali ku kikompo mugo okukwatako ogwani nga tuli wali nga sirumikako musale ng'era nga lwakuba nalinamu oba ddalu oba buwombeefu bwalinga bungi
nzera nekuwa olutali wannema ng'oluusi okusirikira nga mbeerawo n'osanga nga tenyumiza emboozi era ogenda okulaba nga faaza kasuseyawo akagambo ogenda okulaba oluusi aba ali eno nga nina katonda omuyinza wa buli kantu atirimwana ogenda okulaba nga omanyi abantu bedda baalinanga empooni nga gyawoni nga kuba liiso n'omanya kati nze oluusi nakoleranga eddala okuwa olutaali kati ogenda okulaba nga Bishop Kaggwa eyo misa njijjukira ali ena bw'atyo tasana omwoyo gwe n'omubiri gwe n'awalire n'abagamba nti mutole ku kino wenna lulogo omusaayi gwagogozeeko okuweera gwe naye wabaaki ng'eyaddala nange obugumiikiriza bumbula so emisa eyo yali yakiro kati jjukira wazze n'ebyana okuva eri mu kyalo omwazze mwenna ebimu gwe n'olinya wali waggulu ku lubalama nga gwoli wali mbinyanyanyanya gw'okuba ng'okuva mu misa eyo nkeera ng'oba olina gweyagala okulamusa yadde akulamuse nga gw'oli oliko n'okatonda oli osaana okuwonya abalwadde akati bwebityo byali nga naye ng'ennaku enkulu ezaabanga nnungi kati then zino emisa ez'ennaku enkulu zennyini ku lunaku oluusi twamalirizanga ne ku parish nga tewaliwo nnyo misa nga ate mulina genda kitovu so eri waggulu kati eyo ekitovu saaweerezanga eyo wabanga yabayi nze nakobanga eno ku leve eyeeno naye nga nange bw'osanga eri nga nkutta nga olina kyoganga nga nobadde gambayo bwebityo ebiri ebyennaku enkulu kale tweyanziza nnyo tweyanze gwebale nnyo Mbaziira amiina abantu bano nabo bagenda kutubuulira ennaku enkulu baate abo balina ebintu bingi boolaba abo bayaaye babibeeramu eyo kyenzijjukira olunaku nga leero nga tutandika okulima omanyi ewaffe olujja luli wansiko nga mulima akakuba akava wansi eri ne mukatuuse n'okukuba ogula eddene nga waali bubi ne kati ne mukeera waliwo enkola eya bulungi bwansi nga mwekubiriza ne mulima ekkubo omanyi kiri ku likodi tewali kyalo kitalina we bayita ku luguudo buli kyalo kirina we bayita ku luguudo kati ffe tulina ku luguudo wa mama Deriki ku luguudo wa mama Jumba ku luguudo wali wa Joyce ku luguudo bamaduuka nze benjogerako gye twagulanga ebintu genda odduka mangwena mama Deriki ku luguudo era nze nabeeranga omulwadde nina ebiseera we nalwalanga kati nze omanyi nze nali mamizi boy ate nze nsembayo kati nze nina moments ezannyumiranga nga ne bezitaba nga nnaku nkulu kati emboozi y'ennaku enkulu kati ndi ku kirala kale wulira bwensanze okutuuka eno kati nze ina ebyanyumiranga ku luguudo ova ku by'oku luguudo nze ina ekyanyumiranga nga bwe ndwala era kyatuuka n'ekimanyiira nentuuka n'okubanga ne bwe mba sinnalwala nnyo kuyeba nga ntuuka nenteekawo embeera kati nga tekyanyumiranga ng'obadde awo n'olwala n'ogiramba oti ogenda okuliranga nga maama alina baayombesa mugenda ku luguudo amadiki metira omwana wange soda nga mpulira emirembe mu mutima nga mpulira omwoyo gwa Yesu Kristo gwonna guli mu nze nga mpulira Allah subhana sira kye mubanja n'oyogera n'olwala nnyo ogenda kulaba nga badduka baleese maama asaanukudde akuwadde okutamidde bwoti n'onywa kati nomwali nalo yangwamu n'amanya ndaye kasiri mulwadde yamuleeta nemukutamira omulundi mu ecupa ya Pepsi ecupa ya Mirinda Fruite negwamu ngenda okulaba nga ntunuulidde wa webale nnyo webalire ddala tugenda kuddingana Ssaabasajja Wangale Wasabo wangi yitawo tugenda mu nkuka nga 3 mu Desemba ensonga ozitegedde nkutegedde mukadde naawe jangu yadde bino yavubuka lemunnaye muteeka mu bintu byammwe muzafalu wamajjajja musajja okuva lwotandise okuwulira obulango bw'enkuuka kiri kitya Uganda etandise okumpoomera nabo naye naye ekigenda okubeera mu nkuuka twagala kutunnyonnyola enkuuka ya luno tobongoota muliro omuliro okoma gwaki abantu bonna kati boogera ku nkuuka n'ababuulira enjiri bakittaanya atagenda mu nkuuka teri ggulu okimanyi nti ekyo mu ggulu w'okyogera nti teri kugenda mu nkuuka eggulu lyonna otyo oba owemudde kati eno tutwala wakuba ffe tetwagala kubongoota tugenda mu nkuuka ewa Chaiman wano mu nkuuka 3 mu Desemba ewa Chaiman si weewano wewa Chaiman nedda weewacha wewe byojjukira Semona beauty products abakyasinze okukola ebisigo ebyensusu n'enviiri Pepsi Everywhere you go, MTN. olwa Bitex promotions n'ebisettinga